القائل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، فالأعمال محصاة والألفاظ مدونة في كتاب الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لقد جاء التحذير من خطر اللسان في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحذر من مخاطره وآفاته العلماء والوعاظ، وما من مؤمن إلا ويستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. وقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في نار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه اللسان ملك البيان. أما اليوم فقد تغيرت الحال، فصارت أصابع كثير من الناس تتحدث أكثر من ألسنتهم بما فتح الله عليهم من علوم الاتصال والتواصل. أتندرز الله سبحانه وتعالى نيني بينزي الله سبحانه وتعالى المتفضل بالأنعام أتقابل بينجري بينجي الله سبحانه وتعالى تمسب الله سبحانه وتعالى أسوك ساسراني مريمبي بدير وجتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجرن الدين يفين يبسرام ناميرو مو يغانغني جامwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo kigenda kugasambula mbuno obwensi wabula okwesibirira entanda gyogenda ogenda nayo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'entanda eyo si ndala. Allah yagitubulira mu Qur'ani y'ekitiibwa n'atugamba Allah subhanahu wa ta'ala: watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa watakuni ya ulul albab. Allah yatugamba nti mwesibirire entanda, nga n'entanda esinga obulungi ye entanda erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tumutya, ng'era bwe naamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga twenywereza ku ddiini eno ey'Obusiraamu. Allah gye yatuma nayo w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah n'amutuma eri ensi eno rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Kyava Allah yagaa nti wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, tewatumibwa ggwe Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam illa rahmatan lil alamin, wabula Allah yakutuma ng'oli musaasizi eri ebitonde byonna. Bw'abanga ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nga Allah yamutuma nga wakisa musaasizi eri ebitonde, naawe saasira omwoyo gwo ekiseera bwe gugenda okwawukana n'omubiri gwo, ng'ogutaddemu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Emyoyo gyaffe gino tugisibirire nnyo tawhid, okwawula Allah.
gireme kubeeramu kakica yenna, gireme kubeeramu kantu konna kalimu shiriki, gireme kubeeramu mbeera yonna erimu kuzuula mu ddiini. Tunywese emyoyo gyaffe okutegeera Allah n'okubeera nga Allah yawulibwa. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah teyatonda majinni amagege n'abantu wabula yabatonda Allah lighayatin kubra, olwa mission ennene yakubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ayawulibwa. Ekiseera kyatuuka dda tusaasire emyoyo gyaffe n'okusaasira ab'eŋŋanda zaffe nga tubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu, ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatugabirira mu nsi muno byengera bingi, era teriiyo muddu asobola kukeera ku makya n'abibala n'abimalayo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bw'okeera ku makya otunulire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byagabirira abaddu be, teriiyo asobola kubimalayo. Nga n'ebyengera ebyo mu byo Allah bye yatuwa wasailul ittisal, olwaleero ze mpuliziganya zino olwaleero ze tulina ze tuyita media, abamu baziyita internet. Emitimbagano girina migaso ki na bibi ki ebirimu, kubanga ku byebimu ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala byawadde abantu ku mulembe guno gwe tuliko. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bw'okeera ku makya otunuulire ebyengera bya Allah obibale, tosobola kubimalayo. Naye abanaakozesa ekyengera kino Allah kye yatuwa fi ta'ati llah, mu kugondera Allah, fi nashri alkhairi, mu kusaasaanya ebirungi, agenda kubeera nga yeesiimye. Obujulizi bwajja mu Qur'ani ekitiibwa ne mu sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tuhadhiruna an makhatiri khatari lisan, nga butubuulira obubi obuli mu kukozesa olulimi. Kyava Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba, mulowooza waliyo ekigenda okusinga okuyingiza abantu omuliro ng'ennimi zaabwe? Ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-yawm, naye olwaleero embeera yakyuka. Engalo zaffe zino olwaleero zoogera nnyo n'okusinga olulimi. Kyetegeeza engalo okuseereza, okuwandiika, okubaako bye tusindika ku mpewo ku midiya zonna ez'enjawulo. Olwaleero engalo zino zoogera nnyo n'okusinga olulimi. Naye olulimi ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwe kwali okunnyonnyola omuntu mwayita okunnyonnyola. Olwaleero waliwo ajihizatul ittisal, empuliziganya ezigatta abantu, naye abantu bazikozesezza batya. Faman istaghallaha fi ta'ati llah, oyo yenna anaazikozesa mu kugondera Allah, fi nashri alkhairi, mu kusaasaanya ebirungi n'abisaasaanya, agenda kubeera nga yeesiimye. Baganda bange, emikutu gino Allah agenda gitubuuzaako. Ni'ima min ni'amillah, byebimu ku byengera bya Allah byagenda Allah tubuuzaako. Essimu olwaleero gy'olina Allah agenda gikubuuzaako, kubanga byebimu ku byengera. Olwaleero abantu baakaluubirizibwanga okwogera, okutuusa obubaka, okubeera nga baliko bye bakola. Olwaleero ensi Allah n'agifunza n'efuuka ng'ekyalo, nga Allah ayisiza ku mitimbagano gino. Mu abo Allah be yawa amagezi ne batugatta ku mitimbagano gino. Olwaleero bonna abantu gye baliko, okuli Facebook, WhatsApp mwe tuli, TikTok, abantu olwaleero gye bali ennyo, gye bettanira, emikutu gyonna egya Twitter. Allah agenda tubuuza ku byengero ebyo tubikozesezza tutya. Muntu alina okwetegeka okunnyonnyola. Naye mu bimu ebirungi ebiri mu midiya abo abagikozesezza obulungi,
tetusobola kugamba nti media ekoze kikyamu, erina ebirungi bingi koyo afumintiriza, ate era nebeera n'ebibi bingi eri abo abagikozesezza mu bukyamu. Olwaleero min wasaili da'wa, ku makuba amanene ennyo agasaasaanya da'wa kwe kuyita ku mitimbagano gino. Bameka olwaleero abasiraamu senga bayita ku mitimbagano? Bameka olwaleero abategedde obusiraamu nga bayita ku mitimbagano? Kitegeeza nti media erina omulimu munene okukyusa society, okuyigiriza abantu eddiini bategeere enzikiriza entuufu, bategeere Allah waabwe nga bayita ku social media. Olwaleero radio zemulaba, TV zemulaba, emikutu olwaleero abantu kwe balina kubeera nga bayigirako ddiini, so si kusaasaanyizaako bwononefu na bikyamu. Kubanga mu bimu ebikulu Allah byagenda okubuuza ku bantu bonna abalina al-ajhizatul ittisal, empuliziganya ez'enjawulo, Allah agenda kubeera nga ababuuza ku ekyo kye baakolerako. Naye olwaleero media esaasaanyizza da'wa, abantu ne babeera nga bayiza obusiraamu. Bameka olwaleero abakoze emirimu gya charity nga bayita ku media ne bazimba emizikiti? Alafun kathir, enkumi n'enkumi ez'abantu bazimbye emizikiti nga bayita ku media. Abantu ne bakubiriza abantu okujja eri obulungi nga bayita ku social media. Ebirungi ebyo byonna tubifunye nga Allah alina kyayagala message etuuke. Olwaleero obusiraamu bwaffe buli mu mayumba, teri yakyasobola kwekwasa tisitegedde busiraamu. Obulina mu ngalo, Kurani ekuli mu ngalo, obusiraamu bukuli mu ngalo mu ssimu yo, naye okozesezza otya media Allah asobole okukubalako empeera. Mulimu okusaasaanya ebirungi, kubanga buli yenna asaasaanya ekirungi Allah subhanahu wa ta'ala agenda musasulamu era ekirungi, na buli yenna asaasaanya ekikyamu bil aksi kyennyume Allah agenda musasulamu era kikyamu. Naye abantu bayimiridde ku media, ku social media, ne bakola emirimu gy'eddiini, ne basoma obusiraamu, hatta abamu bafolowinze nga sina basiraamu, fa anfaku shahada, ne batoola shahada nga bayita ku misomo gy'abamasheekh ababeera ku media mu nsi yonna, abasomesa mu Luganda, abasomesa mu Luzungu, abasomesa mu Luswayiri, ennimi zonna ezigatta abantu, hatta n'abazungu. Kubanga mulimu baganda baffe abali mu nsi z'ebweru abakozesa amakubo ga daawa nga bayita mu nnimi ezitali zaffe wano nzaaliranwa. Abantu ne basiramuka, abazungu basiramuse nga bayita ku media, abantu ne bategeera obusiraamu nga bayita ku media. Kati kitegeeza nti media erina omulimu munene okukyusa society, n'olw'ensonga eyo tugikozese bulungi buli yenna agirina, kubanga teriyo wano baddu okujjako oyo Allah gw'atannabaggabirira nnyo, n'oyo alimu ennyo okutya Allah ayinza okugamba nti nze siri ku social media. Naye tara shabab, olaba abavubuka, abaana abato ab'amasomero, abasajja abakulu bonna bali ku social media. Kitegeeza tulina ogikozesa nga tugikozesa mu bulungi mu kugondera Allah subhanahu wa ta'ala mu ebyo Allah byatuwadde. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Allah bw'akuwa ekyengera kikozese bulungi, okikozese bulungi era okisaasaanye bulungi. Bwekuba kukyogerako kyogereko bulungi. Thumma latus'alunna yawma'idhi anin na'im, naye oluvannyuma lw'ekyengera ekyo Allah kyabawadde, Allah agenda babuuza ku ekyo ekyengera, ku mitimbagano egibagase Allah agenda babuuza. Abantu bali eyo ku TikTok abasaasaanya obulungi fahumu ala khairin, bali ku bulungi. Abasaasaanya obubi fahuwa ala sharrin, fahumu ala sharrin wa ala khatarin adhim, bali ku kabenje kanene nnyo abasaasaanya ebikyamu. Baganda bange, media mu kusaasaanya da'wa, mu kuyigiriza abantu enzikiriza entuufu, ebeere mission ennene nti ekigenderwa kya media ki? Kuyigirako ddiini. Era buli weesanga ng'ekikutwalayo si kuyigirako ddiini, amagezi nkuwa matono nnyo, ng'akabasa tekannabakujjira, olekulira mikutu egyo. Kiringa tubeera mu mikutu gya famire,
gitukubiriza kukola contribution za nnyimbe, gitukubiriza kukola contribution ya kusamira. Ogwo omukutu teguba mutuufu, era ogwo omukutu teguliimu khayiri, teguliimu mikisa, era ogwo omukutu ogwa famire ogufaanana bwegu teguliimu baraka. Abantu balina okubeera ku social media nga bayigirako ddiini. waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Baganda bange ani asinga obulungi? Koyo yenna akoowola abantu ng'abazza eri Allah n'abagamba nti tawhidi okwawula Allah. Bannanga abafamire tuve ku nnyimba, ekiseera kituuse twawule Allah. N'abajja kusamira waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha, ate naye n'akola emirimu emirungi. Tubeere abantu nga tuli mu mikutu gya famire egitugatta ng'abooluganda, nga tusaasaanyizaako bulungi, nga twekesa abantu okwewala shiriki, nga twekesa abantu okuzuula mu ddiini. Naye olwaleero abantu bali mu mikutu tebamanyi mugaso gwakyo. Allah yatuleetera ekigezo kino, naye nga Allah atugezesa alabe oba tunaakiyita. Kirimu ebirungi bingi ate kirimu ebibi bingi, era bw'ogatta emigaso n'ebibi, bw'okola risaaki emala, abakozesezza obulungi social media bagobolodde, naye abagikozesezza obubi khasara, kufaafaganirwa. Naye Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa nti waman ahsan qawlan mimman daa ila Allah, teri yasinga bulungi nga muntu akoowola abantu ng'abazza eri Allah, wa amila salihan, n'akola emirimu emirungi, wa qala innani min almuslimin, n'asigala ku busiraamu. Essimu eyo gy'olina olwaleero mu ngalo esaasaanya ki? Kikyosaasaanya kyosindika eri ensi? Kikyosindika ku mukutu mwoli? Omukutu mwoli gukuyigiriza ki? Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala anyweze neme kubeera ku TikTok, kubanga ndaba ndabe ensanga wendi, naye okubeerayo siriiyo. Naye abantu abali eyo basaasaanya ki? Kye bayigiriza eri ensi? Kyekyo Allah kyagenda otubuuza, thumma latus'alunna yawmaidhin ani nnaim. Allah agenda kubabuuza ku kyengero ekyo eky'amasimu. Essimu eno olwaleero gy'olina mu ngalo eyo, gy'olina mu nsawo, abamu balina bbiri nga zonna za social media, naye osindika ki? Osindika birungi oba osindika bibi? Olunaku nga luno olw'ejjuma n'ojjukiza abantu obulungi bw'ejjuma, obulungi bw'okusoma suratul kahfi ng'oyita ku social media, n'osindikira abantu okuwuliriza Qur'ani nga bawuliriza Qur'ani mu basomi ab'enjawulo. Olwaleero obwo obulungi abantu bwe baali badde bakola, mulaba nga basheekhe balinnya wano emimbali ne basomesa abantu. Wallahi waali badde nga toli sheekhe naye ng'olina essimu ng'olimu abantu abo abakola ddaawa, ng'ogikolera ku social media, ng'osindika emisomo gyongerayo eri bamasheekhe, ng'osindika emisomo eri abantu babeere nga bafunamu ekyokuyiga. Naye olwaleero abantu bali ku social media ne balema okukozesaako obulungi, ne bagikozesa mu makubo amakyamu. Allah agenda tubuuza ku masimu ge tulina. Weebuuzeemu ekibuuzo nti essimu gye nnina ezimba busiraamu oba eyonoona busiraamu? Airtime olwaleero gw'oteekako data agenda mu biki? Waali badde okozesa daawa n'okozesa social media ng'okozesa daawa okukoola abantu okubazza eri Allah. Kozesa social media fi nasri alkhair, mu kusaasaanya ebirungi. Kozesa social media mu kugatta famire yo ku tawhid, abantu bategeere Allah. Kozesa social media al-amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, okulagira empisa ennungi n'okuziyiza abantu okubeera nga bagwa mu nsobi ennene ezigenda obbaviirako ekizibu ku lunaku olw'akhira. Naye Allah yatugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, thumma latus'alunna yawmaidhin ani nnaim. Buli yenna olwaleero alina essimu agenda kubuuzibwa ku ssimu eyo. Essimu ye esindika ki? Abantu bali ku social media mu kifo ky'okusaasaanya ebirungi, bali mu kwekwana, kuwemula, kusindika bitundu byabwe bya nsonyi eri public.
ne basindika ebifaananyi ebikyamu ebyesitaze eri abantu. inna alladhina yu'dhuna almu'minina bighayri maktasabu, abo bonna abanakuwaza abakkiriza nga tebalina kye bakoze. naye mu aya endala Allah yagamba nti wayashi'u lfahishatan fi alladhina amanu, ne basaasaanya obwonoonefu mu bakkiriza nga bwe basindika. Allah agenda bassaako ekikolimo. Tusindika ki? Essimu yo ogikozesa ki? Hatta n'osanga n'abantu abayimirira emimbali, omuwala n'agamba bano ababeera ebweru, n'agamba nti sheekhe twebalize kuseeka munno, mulungi mu kutusomesa naye aleme tusaba bitundu byaffe bya nsonyi. Olwaleero social media awo wetuuse, hatta n'abawalimu abamu ebatwaliramu mu kugikozesa obukyamu. Baganda bange tukozese emitimbagano gino mu bulungi. Allah yagituwa kigezo kyekiriwo olwaleero, Allah n'atusembereza tubeere nga tugikozesa bulungi, ng'ogattirako famire y'ab'eŋŋanda, oyigirizaako abantu okusoma Qur'an. Bameka olwaleero abasomye Qur'an online nga babadde tebamanyi kusoma ya saluna ne bagiyiga. Kitegeeza nti social media nsi eri awo ekuŋŋaanyizza abantu ab'enjawulo. Weegendereze biki by'osaasaanya. Naye bangi bayize nga bayiga Qur'an nga basoma ya saluna online, ne basoma Qur'an online, abantu ne bayiga okusoma Qur'an, abantu ne bayingira mu kiraasi ez'enjawulo. Kitegeeza social media erina ebirungi. Bameka olwaleero ng'abeera mu nsi mwali naye ng'asomera Japan, hayina lecture ku Zoom. Abantu ne bakola research, ne bawaayo, ne bafuna degree, ne basoma dirasatu anil bu'd, ne babeera nga basoma emisomo egiri ewala naye nga bali mu nsi zaabwe batudde. Olwaleero obusuubuzi buli ku social media. Oli n'abeera wano n'essimu n'alagiriza China ne bamuleetera ebintu. Obulungi obwo tubwettanire, tuleme kwettanira bikyamu, kubanga ebikyamu Allah subhanahu wa ta'ala agenda bitubuuzaako. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. بدبا الله سبحانه وتعالى nziramu okubakuutira nga nkuutira omwoyo gwange n'ejjamu okutya Allah, okwenywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu bwe buwanguzi. Nyweza eddiini yo, soma eddiini yo, gitegeere. Mu byengera Allah bye yatuwa byekyengera ekya social media. Mu nsi yonna, tekiri Uganda wokka, mu nsi yonna abantu bali ku social media. Bangi bafunye emigaso egiri ku social media nga bayigirako eddiini era ne basoma ne batereeza obusiraamu. Bannaffe bangi abasiraamu senga bayita ku social media. Bwe tudda ku migaso egy'ensi, ensi etambula, abantu ne bafuna ebirungi nga bali ku social media nga ku Zoom. Omuntu n'abeera wano ng'asoma naye ng'asomera Nigeria mu university, ng'asomera mu UK mu university. Abantu basuubudde nga bayita ku social media. Kitegeeza social media erina ebirungi byetuusizzaako eri abantu kwaba abagikozesa obulungi, naye ate erina n'ebibi bingi. Era mu bibi ebiri mu social media, fakad kharrabat albuyut. Mu disadvantages eziri ku social media kwe kwonoona amaka. Amaka ameka olwaleero agafudde bisababi tawasul alijtimai, olw'emitimbagano gino egigatta abantu. Bameka olwaleero abali mu kwejjusa okuweebwa talaka naye nga social media. N'osanga abafumba babiri, mwana muwala ali mu bufumbo atadde ku status ye ekifaananyi kya boyfriend oba ex boyfriend nga kyataddeko omwami n'akiraba. Kyekiddirira olwaleero amaka gafudde, abantu bali ku social media. Omukwano tegukyaliwo waka lwa social media. Buli omu atuula otunuulira omwami n'omukyala nga buli omu ali ku ssimu, tebalina kunyumya, buli omu ali mu kusindika.
kye nabagambye nti engalo zino olwaleero zoogera nnyo n'okusinga olulimi. Amaka gafudde lwa social media. Talaka mu bimu ebireese talaka mu society social media olw'okugikozesa obukyamu. Osanga omusajja omukulu omufumba alina n'abaana alina n'omukyala atimbye ku status ye ku DP ataddeko ebifaananyi by'abakyala abali obuseegu, ebifaananyi by'abakyala bye yakwanako edda. Ebyo byonna byonoonye society ne byonoona amaka. Abantu bava wano nga bagenze mu byalo kulaba ku bazadde baabwe. Eyali baddaawo obudde okunyumya ne taata ne maama ate ali ku ssimu. N'osanga ne maama naye ali wali aseereza n'omuzzukulu ali e Bungereza. Kitegeeza erina ebirungi n'ebibi, naye mu bibi byereese okubuzaawo omukwano, okuwa abantu ekitiibwa. Kuba omuntu agenze mu maka kulambula bazadde naye n'omulaba nga ali ku ssimu, eno anyumya ne maama we ali kumukuseereza. Mu bimu ebizibu ebiri mu social media, takhribul buyut, okwonoona amaka. Muzimu disadvantages ezikolebeddwa social media kwe kwonoona amaka. Abantu beerikodinga ne basindika ku TikTok. Hatta abamu babeera mu bikolwa eby'omukwano muloogi. Okubeera muloogi ne malaaya haramu. Niraba malaaya bw'alikodinga haji, bw'alikodinga omusiguze, bwe bamala okukyankalana n'asindika eri public. Takhribul buyut, okwonoona amaka n'ebitiibwa by'abantu. Mu bizibu ebiri mu social media kwe kwonoona ekitiibwa ky'abantu. Bameka olwaleero abafuusa abaseegu lwa social media. Baana bawala beetega ne bakwata amasimu ne bakwata nudes zaabwe, ebitundu eby'ensonyi ne babisindika. Ate nammwe abalabi ne munyumirwa. Sindikira kafaananyi ka gundi, sindikira ku kigundi kye nalabye. Abo bonna abasaasaanya obukyafu nga basaasaanya obuwemu mu bakkiriza, Allah yagenda bakolimira abaseeka ekikolimira, Allah yabagoba mu kusaasira kwe. Kati social media esaanyizaawo ekitiibwa ky'abantu. Okusaasaanya olugamba, amawulire agatali matuufu, abantu gwe basaasaanya mu social media. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah yatugamba nti oyo yenna omwononefu bw'ajjanga n'amawulire musooke nga geekenneenya. Naye olwaleero bameka abasaasaanyizza amawulire amakyamu ag'obulimba nga n'agamu gamenya wakati w'abafumbo, wakati wa famire, wakati w'abakulembeze n'abo bakulembera, naye lwakusaasaanya bulimba. Social media erina disadvantages ze tulina okutereeza. Mu bizibu byerina byebyo okusaasaanya amawulire amakyamu ag'obulimba. Mu bizibu ebirala eri mu social media, nashru al-aqidat al-munharifa, okusaasaanya enzikiriza enkyamu. Bameka olwaleero ababuuza abali ku mitimbagano egyo nga bayisaawo meseji zaabwe naye nga basaasaanya enzikiriza enkyamu mu bantu. Olwaleero abantu abatasosola buli gwe balaba ayambadde ekkanzu n'enkofiira ne bamuyita omuwalimu, ne bamuyita seeka, naye ng'ali mu kusaasaanya al-aqidatul munharifa, enzikiriza enkyamu enfu mu bantu. Bameka olwaleero ababuuza abali ku mitimbagano egyo, du'atun ala abwabi jahannam, bakowoola abantu naye nga bali ku miryango gya jahannam. Anaabaanukula bonna bonna gye bali ku mikutu gimugatta bantu, n'abaanukula nakkiriza ebyo agenda kubeera nga bamukasusse mu muliro. Naye mu bikyamu ebiri mu social media, nashru al-aqidatul munharifa, okusaasaanya enzikiriza enkyamu mu bantu. Abantu bali okwo ng'oggyeko baganda baffe abasiraamu abasaasaanya era ebikolwa ebibi mu bakkiriza. Tunuulira abalokole kye beekola ku social media mu kusaasaanya obubuze obw'ekika ekyawaggulu, okukowoola abantu okubajja ku ddiini entuufu. Social media erina ebizibu bingi, naye mu ebyo byerina kwe kusaasaanya ebikyamu mu bantu. Nga olaba abalokole olwaleero bwe basaasaanya da'awa yaabwe, n'osanga abantu abamu ng'oluusi bali ne ku night prayers nga bali ku social media basaba, ne bapastors mbalaba ebikolo byabwe bye bakola ebikyamu.
oli naye bakakumuwala mu kyaki namunuuna emimwa mu kyaki naga nti amusabira amuteeka mu mikisa. Ebyo byonna olwaleero ebirabibwa abavubuka balabanga bambi ng'ebituufu naye nga bikyamu. Kati okusaasaanya ebintu ebikyamu ku social media kwekiri, n'otunuulira abantu abakulu nga bavaamu ebigambo eby'obuwemu eby'obusagwa ebikyamu. Tukozese bulungi social media. Mu ebyo ebikyamu ebiri ku social media, mu disadvantages endala eziri ku social media, nashrul afkari lhaddama, okuteeka naddala mu bavubuka ebirowoozo ebikyamu. Baba bagenze mu Illuminati, abagenze mu bikola ebyokulya ebisiyaga social media, abakoola abantu nga babateekamu afukari ebirowoozo ebikyamu nga bayita ku social media. Naddala abavubuka mwegendereze, ababeera ennyo ku social media nembeera nga muwuliriza afukari z'abantu enkyamu ebibabuza kunywa enjaga, okunywa shisha, abantu okubeera nga babazza eri ebintu ebikyamu ebitasaana, nga babakoola babazza nga babateekamu enzikiriza, babazimbamu enzikiriza oba babazimbamu endowooza esobola okwonoona obulamu bwabwe. Ebyo nabyo n'ebikyamu biri ku social media. Ng'era boolaba olwaleero abantu bali ku social media basuubira nti okwe bateekeddwa okubeera nga bakolera obufumbo. Oli n'alengera akafaananyi ne yeegomba ekifaananyi era ne banyumya ne bakola omukwano ne babawoowa, naye nga gwe bamuwoowa niita mutegedde, azaalibwawa ni amuzaala abeera wa. Ebyo byonna byonna olwaleero ebikyamu bye tulaba ebiri ku social media. Abantu bakozese social media mu mbeera ennungi. Abantu beeyambudde emibiri gyabwe ne basaasaanya obwereere bwabwe. Abantu bali okubamayiminga ennyimba abaana abasiraamu. Nolaba omukyala nga yeetimbye yeetega ali mu Kulaani ya Sudaisi naye nga ali mu kwetega amayiminga. Eyo mayiminga eya Kulaani mu busiraamu teriiyo. Hatta ndaba n'amasomero agamu agakozesa Kuraani ey'okumayiminga. Eyo Kulaani teriiyo. Ekigendwa kya Kulaani kugisoma, kugiwuliriza, liyadabbaru ayatihi, abantu bafumiitize ku mateeka ga Allah. Naye lwaki abantu bamayiminga Kulaani? Tula wansi ogiyige buyizi. Kubanga olwaleero amasomero agamu gamayiminga Kulaani ne gagisaasaanya eri ensi. Kulaani ezimba zifudde bulango. Kulaani teteekeddwa kuba kalango, kalanga ssomero. Omwana asome busomi Kulaani so si mu mbeera yakukozesanga entertainment, kunyumisa. Abantu begendereze. Ebyo n'ebikyamu biri ku social media. Naye oli bw'alaba n'atayawula n'atasengejja ekivaamu nga byebyo. Baganda baffe abakwata emisomo aba social media, mukwate ebintu ebirungi nga musaasaanya eri abantu ebigenda okubabuuzibwako enkya ku lunaku olwakhira. Naye n'osanga abamu abalina media bakwata ennyimbe ng'oli ali ku mukolo gwa lumbe akutte alikodinga olw'okuba bakuwadde ssente, naye ng'olumbe lw'otadde ku mitimbagano oyigiriza ki? Osaasaanya ki? Thumma latusalunna yawmaidhin ani nnaim. Ebyengero ebyo Allah byagenda obbabuuzaako okuba n'ebyuma ebyo Allah byagenda obbabuuzaako okusaasaanya bid'a n'olikodinga ebintu ebibi ebidde eri abantu. N'ekidirira ekisembayo, baganda baffe bali mu social media, muleme kuleeta misomo gikubaganya bamasheekhe, okuleeta fitina mu umma nga kisinziira ku mmwe ne mugatta obuntu bw'abamasheekhe, nga sheekhe ayogera alinga ategeeza sheekhe munne wansi, batadde sheekhe waggulu ono ali wansi, olinga agasse misomo. Umma neeyuzika, ebigambo ne bisaasaana, abantu ne beeyuza, hatta abamu ne batuusibwako n'ebikyamu. Ebeera message ebuna kutegeeza abantu. Naye osanga abantu abamu abakoonaganya bamasheekhe ne baleeta fitina mu umma ennene abantu gye batasobola kuzikiza. Kubanga abantu abasiraamu, naddala abasiraamu bawa ne Uganda, banyumirwa nnyo ebikyafu, banyumirwa nnyo ebyo ebirimu fitina. Era kati wabagamba nti waliwo okutuba ya fitina eri gindi, Seekagundi agenda kuwalabula Seekagundi, Allahu akbar, bajjula n'ebweru ne bakwatirira. Naye obaga nti waliwo okuyigiriza essala,
waliwo okuyigiriza aqida abantu bategeere ogenda okulaba nga ate beveera. Tusaasanye ebintu ebituufu mu bantu kubanga emitimbagano Allah yagituwa tugikozese bulungi. Tukolereko emirimu gy'eddiini, tuyambe ku daawa ogenda mu maaso ng'okugula ebyuma byayo, okugula data, okuzimba studios ez'enjawulo, abantu basobole okubeera nga baganyibwa mu misomo egyo egiweerezebwa bamashekhe. Naye bwe tunaabeera nga tukozesezza bubi social media ng'abamu we baligiriko, naddala abavubuka abali eyo, abazadde mubeere nnyo abalondoola abaana bammwe ku ebyo bye bakozesa awaka. Obutalekera mwana simu n'omulekera eddembe lye, kubanga kuliko ebintu bingi. Kuliko abayigiriza okulya ebisiyaga, kuliko abayigiriza obushiya, kuliko abayigiriza enzikiriza ey'ekisamize. Olwaleero mulaba abasamize n'emmindi zaabwe n'embugo bali open. Kati omwana alaba kyayiga ki? Olwaleero abantu bateekeddwa okubeera nga basengejja biki bye balina ku social media. Tubeere ku social media nga tugikozesa bulungi, era tubeere ku mitimbagano egitugatta nga gitugattira ku bulungi. Buli olaba omukutu gwonna ogutagatta ku bulungi nga tegukongerako ku ddiini yo, wabula gwongera kubeera nga gubaseeguula. Bantu babeera mu mikutu nga baweereza nnyimba. Waliwo emikutu egimu late night kaboozi nga gyo gyakuwemula, naye ng'oli omwo oluusi gwe ne adimi kaboozi ku bbiri, bantu kusindikamu bwerere bw'abantu na kuwemula. Owemula ki ku social media? Allah byagenda okubuuzaako. Lwaki era oli mukutu ogwo nga gwe omusiraamu? Kyova olaba mbeewaza nnyo, mubuulire abakyala baffe be tulina, mubuulire abakyala babeere mu mikutu nga gy'abakyala. Mu bimu social media ebizibu byerina kwe kusembereza abasajja abakyala ng'eyita ku social media. Ekyo kizibu kinene. Abavubuka okubasembereza abakyala, olwaleero abantu tebakyanoonya nnamba ya muntu. Social media esembereza abasajja abakyala n'esembereza abavubuka abawala. Ekiddirira kiki? Abantu batuuka n'okubeera ku social media ne beemazisa. Ebyo n'ebikyamu ebiri ku social media. Abali mu mikutu egyo mubeere nga mumanya. Abakyala mubagambe mubaawule babeere mu mikutu gy'abakyala. Abasajja bangi abali mu mikutu nga bamazeewo abakyala b'abantu, nga bamazeewo abakyala b'abantu. Gwe njagala otwala obuvunaanyizibwa, oyite ku weewuwo mu mbeera ey'okuzimba amaka, akulage ku ebyo ebiri mu ssimu. Bw'otalizirika oli kaaba, bw'otali kaaba oli mutalaka. Bw'olibeeramu obwa ssekibotte olisigala ogamba kangumiikirize naye sirina kyakkola. Amasimu tugalina naye galina ebizibu bingi. Abakyala badde mu gurupu nga z'abakyala basome eddiini yaabwe, naye abasajja bali omwo kwonoona abakyala b'abannaabwe ku social media. Emikutu egya famire mugifuule nga gyakugatta luganda. Abantu babeera mu mikutu egyo egya famire, taata waabwe yafa, abaana bali mu mikutu olw'okuba taata waabwe yabazaala mu bakyala ab'enjawulo, bali mu kuvuma bannyina b'abannaabwe baganda, bakyala bamaama b'abannaabwe olw'okuba taata waabwe yafa. Abaana ne bavuma bamaama b'abannaabwe nga ba luganda. Oli naavuma maama wa munne n'amuteekako ekigambo kinene. Emikutu egifaanagana bwe giti egimenya oluganda, ovuma otya eyali muka kitaawo olw'ebyobusika ebyekiseera by'osobola naawe ogenda okole ofune oleke by'olirekera abaana bo. Naye n'ovuma muka kitaawo n'omuwemula nga n'abaana bazaala bali ku mukutu ogugamba nti mukutu gwa famire. Oluganda ne lusasika. Tuli mu mikutu egimu kukutulawo ŋŋanda, kutyobola bitiibwa bya bamaama baffe. Ovuma otya maama wa muno n'osuubira nti muganda wajja kuba happy. Baganda bange tutereeze emitimbagano. Abalina amasimu buli omu yeebuuza ekibuuzo, nsaasaanya ki? Essimu yange erimu ki? Waliwo olunaku lwe bagenda okukubika nga tokyalina access ku ssimu yo,
abalibeerawo mu kiseera ekyo baligikwasa abafamire ab'eŋŋanda balisangamu bye babadde batakusuubiramu, balisangamu ebyessitaza. Bayinza n'okulemera okugamba nti Allah musonyiwe musaasire, kwe bye bagenda okulaba. Amasimu tubeere nago tugateekemu ebituufu, tusaasaanye ebituufu. Baganda bange abasiraamu nga mmaliriza nti midiya erina emigaso gyayo emirungi, ffenna gye tulaba mu kusaasaanya ddaawa, mu bantu okuyigirako obusiraamu bwabwe, okutegeera sunna. Abantu bategedde sunna, ne bategeera tawhiidi, ne bategeera nti ennyimbe teziriyo, ne bategeera nti kino tekikkirizibwa mu ddiini nga bayita ku social media. Tuyambeko okulaba nga emitimbagano gyaffe twongera kugizimbira ku busiraamu, nga tuyita mu charities ez'enjawulo ng'okuzimba emizikiti, okugula limba ez'obusiraamu ezinayambako abasiraamu, okwongerayo ddaawa mu maaso. Ebyo Allah byagenda otubuuzaako nga tubifunamu empeera. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا على الإسلام قائمين حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم أنت الرزاق وأنت الغني ونحن الفقراء، فاغننا من فضلك عمن سواك، وافتح لنا أبواب من رحمتك، وافتح لنا أبواب من رزقك. اللهم وسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.